You know, so much welcome. My name is the one the king himself. Wana kubiti MTV ne kuseleb jazz oli ku YouTube ngabulijo. Unakolwaliro amawulire gannyagaddewo weekend nenga tugenda okubanga tugimaliriza. Waddewo amawulire agakwatagana ku musumba omu amanyiddwa nga Brother Ronnie Makabai ng'ono nanyini wa ATM Church. Amawulire agavuddeyo gadde galaga muno omusumba ono yegatta mu mbeera y'okukumpanya ettaka oba okufera ettaka oba okumpanya ebiwandiiko ebimuwa obwannannyini ku ttaka lino erisangibwa side z'Emakinde newankubadde nga kigambibwa nti ettaka lino siye tuze tubatuusako soyeza abasumba bannyo abenyigidde mu bizinesi eno mbu ey'obufere. So waliwo n'omusumba amanyiddwa nga Sirajo wenjogera ali mabega wa Mitayimbwa naye olunaku kyalireko ku famire y'abakulu bano bannannyini ttaka bagambibwa okuba muno ettaka lino lyabwe naye bayiseemu bingi nnyo. Njagala batunnyonnyole obuvo n'obuddo bw'embeera eno ebaetedde okuba muno babbinkana n'omusumba ono amanyiddwa nga Brother Ronnie owa Holy City Church esangibwa side z'Entebbe ate ne ATM Church still franchise zonna esangibwa side z'Emakinde. Gwegenda okwogako naye sagala mubabulira naye njagala abeeyanjulire then mutegeere gye kyava ne saa zino wekiri. Sebo nkwaniriza nange sebo nsanyusa okulaba amannya go soko yanjulira abakulaba ku mpewo amannya go ne gwani mu famire eno eri mu nkaayana z'ettaka abanda ku mpewo mwenna. Amannya agange mpitibwa Nsubuga Simon nga ndi muzzukulu wa Muswangali era mu famire eyo mwenkulidde paka mukana akaseera esebo. Katutandikirewo buzibu ki obuli wakati wa famire ya Muswangali ne omukulu amanyiddwa nga Brother Ronnie Makabai? Obuzibu obuliwo wakati wa famire yaffe ne Brother Ronnie Makabai, Brother Ronnie yajja okusisinkana famire nga soogedde gye twatandikira naye okusisinkana famire yasisinkana famire yaffe mu mwaka gwa 2005 n'asaba okulabika nti akozesa ku ttaka lyaffe. Ekiwandiiko kye yaweereza kyali kigamba nti njagala temporarily akaseera male nkole ki male ngenda, era mu kumupangisa ne tukkiriziganya ne tuyingira naye mu ndagaano. Endagaano yali ya myaka 3 okulabika nti bwe giggwako Brother Ronnie alabike nti ava ku ttaka lyaffe yeeyongerayo osanga abeeke walala wayinza okussa ekkanisa ye. Naye okuva mwaka akaseera emyaka 3 ejjaggwako tetwalaba kutambula kwe kwonna okujjako okulaba nti ate obuzeebwe obukyamu ate bwe twatandika okubulaba ng'emyaka gikoze eki giweddeko. Kubanga oyogedde ku kyobuzebuze ekyobukyamu bweyogerako obuzeebwe obw'okulabika nti yakyukira famire, yamenya endagaano, yakyukira famire, yatandika ogiggulako emisango, yatandika okutulugunya famire, yatandika abafamire basuula mu makomera, yatandika ne muyenga omuntu emizeeje egyo nga gyoja bwana obuweereza bwe yayisanga obubi abaana be yakozesanga byonna kye nandiyise nti eby'omukwano yabayingizanga mu nsonga z'omukwano n'amala n'abasuulawo amaziga gaali mangi nnyo mwaka kaseera ke twali naye kugamba ne bituleetera okwesittala ffe nga ffe bwe twakolanga naye ate ffe abafamire ya Muswangali kubanga nange nakolanga naye nga ninga omuweereza mu kkanisa eyo nesebo. Kati tutandikire ku mpapula zino z'okutte. Empapula zino ziriko ki zigamba kimenya otunyonnyolemuko so that atulaba asobola ofuna obujulizi oba ebigenda mu maaso wakati wa famire ya Muswangali wa famire yamwe ne Brother Ronnie Makabai? Kituufu Brother Ronnie Makabai endagaano nga wemba nnyonnyodde mu kusooka endagaano twagiyingiramu mu 2000 yasaba mu 2005 ne tumuwadde ediya okulabika nti yeetereeza 2005 eyo. Endagaano netandika okubalibwa mu 2006 ng'erina okuggwako 2008. Yasasulako emyaka 2 2006 2007 2008 teyagusasula. So okuva mwaka akaseera naye ebbanga we lyaggwako eryo nga tulaba tasasula ne tulowooza osanga ngeri gyali nti abadde atandika butandisi osanga wakyaliwo embeera yabyaki y'ebyenfuna ne tutakitwala ng'ekikulu ne tuyingira 2009 2010 tugende tumukoonako tulaba takutamovinga. Naye nga nze nganzaamu yamuli ku lusegere nalaba nga embeera etandise okukyukamu okukira bwe yakola ki we yali oba we yajjira nga naye embeera etandise okukyuka kugamba mu byenfuna embeera yo yali ekyuseemu era ekiri awo kubanga wali eri twali tweyiya bweyiya sente ezo ze yasasula emyaka 2 kwatwesonda bwesonzi nga ffe abaweereza n'endiga ezaali mu kyaki ne tusobola okusasula $1,600,000 gye emyaka 2. Ate nze ndi wa famire naye ate nze Brother Ronnie ne chairman gabula ate nga tusasula famire tujagaliza era akabega akanene nayogeranga birungi nnyo
eri omwami eyo kubanga omusajja ayogera bulungi bw'omutunuulira bw'oti omusajja ebigambo byo nga yayogedde olabira ddala omusajja w'obuvunaanyizibwa abuulira ekigambo kya Katonda ne bw'aseka obuseko bwobwo naye nga byonna obuseko bwa kiyaaye kuba kati nze mumanyi nnyo mutegeera nnyo ayagala nnyo okubuzaabuza naddala nga alina ekikolwa ekikyamu kyakola omulaba asekaaseka obusekoseko obwo bw'okubuzaabuza obwo so nga byonna bya kiyaaye. So kati tugende maaso ku mpapula zino tutandike n'olupapula luno lw'okutte oba tusooke tuddeyo emabega katono nnyo mu baana bonna lwaki gwe ovuddeyo okulaba muno olina ogulawo olutalo wakati wo ne Ronnie alina kye yakola ng'omuntu oba just yagala kulwanirira bya bugagga byammwe abanga muswangali? Ensonga eyo nkulu nnyo. Ekisooka mu byonna nti mu family nina obuyinza mu kana akaseera kye nandiyise powers of attorney okulabika nti ntambuza ensonga ezimu eza family. Ekyo kye kisooka. Ekirala ekyokubiri nga sinafuna buyinza obwo nali nnyo active mu family okulabika nti ebintu bya family bikuumibwa bakadde bange abasinga nga ndabala bakooye amaanyi gagenda gabaggwa tebakyasobola kukola ki kulabika nti balondoola ensonga ezo. N'ekirala nti omuntu oli namutegeera nnyo namala naye kuva 2004 paka myaka wenjawukanidde ku church yo 2014 myaka nga 10 kwegamba ntegeera style ze ntegeera ebirungi bye mbimanyi obunafu bwe mbumanyi n'ebikolobero byakola mbimanyi. Kati so n'olw'ensonga eyo nze kwe kuva ne ngamba kana akazannyo buno obuzannyo yabuzannyanga bwati na buno matatu zazizannya bwati ne bwati kati nga ndi waddembe okulabika nti mukola ki mu approachinga musisinkana njogerezeganya naye family yanneesiga n'entumako mu mwaka gwa 2015 n'entumako nti naye nga sinatuka 2015 2011 2012 2013 nga family ngamba naye omusajja kubanze naliyo omukubbo aba family abatandika ne brother Ronnie echache kwa ffe twali bwana buto nnyo ate ye musajja mukulu twali mu masomero kyaba nga bwe tusoma ku Sunday we tubeera wa kawungeezi services zali za kawungeezi we tudduka tukomawo ne tuweereza mu mbeera efaananako bwetyo nga twagala Katonda kuba yatusinkanira era twalina ekkanisa gye twalimu ku lw'essalaama awo yayitibwanga Porters House. Kati ate tugenda okulaba omusajja azze ow'enjawulo ayogera ebintu mu butuufu ebiwooma ebigambo ebirungi kumbe musege gw'ebise bw'ebisiki diba twamanya nti musege kiraba kyekyo bwe kiri. Mu mwaka ogwo nga nzija musisinkana naŋŋamba nti yatukako akaseera 2013 nansisinkana 2014 naŋŋamba Simon mbadde njagala onoonyeze fotokopi y'ekyapa oba onoonyeze ekyapa mother title ettaka lyammwe lyonna ompeeko ku fotokopi. Linda katono nnyo ettaka lino litwogerako lirisangibwa wa wenyini ntwogera kuli lyalina Entebbe oba lino ly'Emakindi? Alina ettaka lisangibwa mu Muswangali zone ku luguudo olw'Essalama. Essebo lenkana obunene bwa bbanga kinene kyenkana kiti? Ettaka eryaffe erya family eddene nnyo naye ekyapa kwatudde kyaliko acres 2 n'obutundutundu nga 6. Ekyapa ekinene ye kwatudde. Kati agamba nti njagala nnoonyeze ekyapa ekyo. Bwangamba nti njagala nnoonyeze ekyapa ekyo naye bwangamba njagala nnoonyeze fotokopi y'ekyapa ekyo oba ekyapa ekyo kinfunire awe natandikira okwesika bwenti nenziremega nemugana nebuuza ebibuuzo lwaki nangamba Katonda wano yatuwaawo naye olwokuba nti yali abanjibwa liri ebbanja aganye okulisasula natyamu nengamba naye ebbanja liganye kiwulidde omwaka mulamba twamuwa buwi kwali kukuwa buwi omuntu okupangisa poloti mwaka mulamba 800 sente ntono nnyo wano mu Makindye naye olwokuba nti kyali kigambo kya Katonda nga nze nakolanga nawanga influence family ndi musajja tannafuna musajja njiri ngeri family gye nalinamu obuganzi nga bawulira bagamba mwana waffe baana baagala eddiini teri atayagala mwana wekkula ng'amanyi Katonda obanga akulidde mu ddiini buli omu ng'akyagamba abaana baffe tebonoonesa abaana baffe balungi kyane bagamba oke katubaleke kale katubaleke naye ekifo kibadde kiri awo mu bbanga nga tewali mirimu gy'amaanyi gikola ki gikolebwako bwe kityo sebo bwe kiri. Kati ekyapa kino okinoonyeza okimuleetedde oba wagaana? Nagaana. Ensonga eŋŋaanya okulabika nti ndeeta ekyapa ekyo ba fotokopi yaakyo waaliwo omwami awo mulirwana abasiraamu bagiyita famire ya Kaama. Famire ya Kaama omwami oyo yafa baali bamuyita Dawuda Semmambo. Dawuda Semmambo yagenda okufa nga
nga twali brother Ronnie yamuyita era yatumanze na omwami oli baleta abo njagala nkole ki nsembeza abantu bonna kumbe gwangamba okusembeza akitegedde ayina ettaka ku lusalosalo we twawulaganya ensalo nga omwami yalina kakayumba nga brother Ronnie ndoza akayumba akakoze eki akegwanyiza akagala kulabika nti asulamu mulyeri ng'olugendo lumukaluubirirwa kwa brother Ronnie oyo family ye badde nga ku Mawanda Road awo Mulago kati nsisinkana omusajja muleta ebogerezeganya ye musajja ali mu mulema nanzoga nja kulabirira omusajja mulema takola inayo akaana ke ka baby kali katokamu nja kulabirira naye wayita akaseera omusajja afa mu nfa ngeri gye saategeeramu wenneesikira omutima we gwatandika okutya omusajja oli yagamba awo mpulira sewulya bulungi awo kwe kuvaawo brother Ronnie na okay mumundeetere musabire mumundeetere amusisinkanye bamumutwalidde bitya naye akaseera kayitawo tuwulirako mu ddwaliro omusajja embeera mbi naye engeri gye yafaamu nze nateebereza omusajja yalabika nti yaweewa butwa nze nateebereza enfa gye yafaamu yenna ebimbye ejjovu kwegamba embeera gye yalimu yonna kiraba yiye yononedde bintu byali bingi nnyo ebyaliwo mwaka akaseera nekitakoma ku ekyo mutima ne ngamba okay osanga buli omu ayina enfaaye Katonda gye yamuteekera ekyo nenkivaako wayita akaseera naye omusajja yali ndooza n'ennyama tennamuggwa ku mubiri ku magumba kulyeri ngenda okuwulira nga ate ndaba waliyo endagaano efuluma nti omusajja yatunze ettaka lye ono omusajja afudde endagaano ekoleddwa nga n'abagikoze bennyininyini mbamanyi nze ngamba kijja kitya nti mujja yafa yanze yali yanguza brother Ronnie watugamba nettaka Katonda yalimpa ngeri gye twali twagala ennyo Katonda ayogera na brother Ronnie ffe Katonda tayogera naffe era twatwala ekigambo kye nti brother Ronnie yayogedde nani ne Katonda ettaka tugenda okulaba endagaano efuluma tegedde abantu bagiteekako emikono bantu mbamanyi omufu yagenda okufa nga takoze endagaano kye nali mmanyi famire y'omufu ngimanyi twawula lusalosalo kakoloboze bwe kati takaliri wetukulidde kuva buto paka mujina emyaka mwetukola ki mwetuli essaawa eno famire tubuuzaganya tukola ki tetuyina ntalo nayo famire so bwe kitiwe kimpitirirako endagaano n'agamba naye engeri gye yakulembezanga ennyo Katonda atuwadde n'abaako ebyawandiiko bwe bagamba nti Katonda yagamba Abulahamu va mu kifo kineeno nkuwadde ekifo kiri eri okitegedde ebintu bifaananako bwe bityo nga byatujuliza kati brother Ronnie yali ayagala muve mu ekyo ekifo mufune ekifo ekirala oba yagambanga nti Katonda yamugamba nti nkuwadde kitegedde mulirya amawanga ganeeno gonna buli we munaalinnyanga munaatwalangawo okiwulidde asinziira mu Bayibuli era ndowooza mu ngeri gye twalinnyawo wengange omusajja ng'ono omunene kituufu kyoyogera kati bwendaba biri ebyali wali eri endagaano ng'ekyopoddwa nentya ku lwewaffe kuba nga ndaba kizze ate sayidi ye waffe nentyamu omutima ne gwesika ne ngamba kino kinaakola ki kinaaba kitya ate nendabaawo natandika okuŋŋamba awo leeta ekyapa negenda okulya waliwo entalo z'abasumba endala zannyingizaamu abaana baavangawo awo nanga oliwo oligenda omunoonyerezeeko ekkanisa waliwo ekkanisa eri ku lwesalaamu okwewalala omuvubuka ayitibwa Richard Abrahamu agisumba nanga ogenda omunoonyerezeeko oyo nalabye n'apangapangawo site kansa emugobe ayina abasite kanso byakolagana naye omusajja ono kyekigenda mu maaso amwogeredde ku mizindaalo muvubuka yava mu kyaki n'akola ki n'agenda naye etandise obulamu naye ebintu bino nga sisi ono taabe Katonda mpola kye nagenda okulaba nga puresha empitiriddeko sijja kusobola muwaaki sijja kusobola muwa fotokopi ya kyapa kanisa nenjivaamu kyapa wali omanyi wekiri ekyapa nali manyi wekiri mukadde wange yaŋŋamba nti Simon leeta ekyapa ngenda kuwa milioni 10 ebyo 300 ekyapa kyoyita kyayiika 2 naye obutundutundu obugwamu ngenda okutunula bwe nti aweva maaki nali ndi mu sinnaba kulyawo kiryawo kyamaanyi nnyo kumanya nnyo sente nnyo kiryawo kyamaanyi naye ezo sente nnyingi milioni 3 it's too much money kitegedde naye nagamba no I cannot betray my family kiraba weva macho no mwami mulabye ate nga n'emizeje jazzakola abaana abawala kiraba byabakola byayisamu abantu abalala ninga naye musajja naye kata kyali kuki ku mulamu wange bwe yalisibwa akola ki bwaliro tumanyiganye ulidde kati tugende ku chairman Gabula chairman Gabula yakola mulimu ki mu kutwala kw'ettaka lyamu chairman Gabula nti obuzibu bwaliwo eri chairman yakulira mu family yaffe yagimanya nnyo amaanyi ga family chairman yali agamanyi n'obunafu bwa family chairman yali abumanyi so ekyo kyabaleetera okumanya nti kati buno bwe bunafu bwa family kati tebafuddeeyo family relaxinzeemu katuyite waneeno katuyite wali
okiraba so bwe bakolanga ebiwandiiko byabwe ne balabika nti ettaka balikola ki balitwala kati omwami olingere gye baali bakola fojjale sayidi wali eri ku ttaka liri oli omulala ne mukadde wange waliwo omwera gwe yantuma yali makerere eyo mukimayo muvuga mu motoka muleeta ngamba mukadde omuleete mukadde kubuwa family akitegedde nti mukadde ali related ne family ate be bamu ku bakadde baffe mukadde waffe naye abaali bandi awo mukadde afuna accident ya kaboda boda yali ayigine embaga gyalagako batumuyizese tumujjanjaba Makabayi yamubba mu ddwaliro ensambya bwamubba mu ddwaliro namuyita yamusoka namuyita namusembeza awo ku chachi mwegayirizi naye mukadde bwe yali embaga gye yali agendako omukolo gwali gwa family bwe yafuna obuzibu family nesalawo mujjanjabe Makabayi yagenda ku kitanda okulabi omulwadde we yagenda ku kitanda ensambya twali tumujjanjaba twagenda okola taliiyo enkeera tugenda okuwulira Makabayi yamulina okiwulidde amutaddewa yamujjanjaba eyo yalina abantu babamujjanjaba eyo mpola oba yamutene walala n'obufofofo obwekusike sijja kulimba naye tuwulire tusaba omukadde aluwa naye ne tugamba waayi osanga ngeri gyali mulokole pasita wakisa amujjanjaba pasita aba amujjanjaba awo mutuwulire tubivuddeko tumanyi mukadde yawona tugenda okulaba ate batuddiza mulambo nga mukadde afudde kiwulire tugamba nekyo ekigenda maaso mukadde okufa kiwulidde tumala tulaba waliwo ekiwandiiko kiwulire kitulaba nakyo nti omukadde namujjanjabisiza miliyoni 24 kiwulidde ngaloni ebyo nene abyogera okiwulidde nti mukadde namujjanja obulwadde obwadde bunnoma mukadde yawandiisa obulwadde bunnoma Bulazaroni yanyambye miliyoni 24 yazimpadde zanzijanjabye just wiiki emu kiwulidde omuntu simulema kiwulidde zisinti amenyese talina nti musujja balumbe lumulumidde ebbanga kiwulidde just within a short period of 1 week nowulira nti omuntu omujjajjabidde miliyoni 24 ne tuwulira nti ate omuntu yagenza okufa ng'ate ampadde ettaka singa obadde wakuwa Brotheroni linnya mu ebyo nono byewakayogera kwani mwadde linnya wandibadde omuteeka mu category kye y'abasumba Brotheroni muyaaye mufere muyaayu omufere kyenyiza omwogerako muyaayu omufere mulimba alimba nnyo era atambulira ku bulimba ebiseera ebisinga ng'omuyinako obusungu bungi omulira lyadde okumanya obusungu buno buva ku kino ekyettaka kyogezako tugawalioko obusungu engeri oli muno oli musajja naye musajja Brotheroni ezo ensonga z'ettaka amaze okuzitegeera nti akoze fojjale ayina ebiwandiiko ebicupuli byakozeewo awo okulabika nti ayagala okubba ettaka lyaffe kyo tekikuma ku ekyo bakadde bange ba 2015 awo tugamba tuteeseganya awo bagana naye mmanyi twawula ettaka lino eno n'ettaka ly'oyo omwami aleka tajja kuba muntu mulamu kuba yansaba ne ku kyapa kiwulidde Brotheroni mukadde wange ampita ku ssaawa zaalinga 11 ez'okumakya nkubira essimu wankubira essimu ngamba mwana wange jangu sayininga transfers ebyapa tutandika okutematemamu mukadde wange mba nzije makindi nkyusa emmotoka 2015 maliriza okulaba mukadde asayininze transfers nkyusa emmotoka nyambuka nagikyusiza kumpi n'ekyakye ekkubo lyerimu emmotoka bagibulookinga eyange babuuza buzibu ki lwaki mubulookinze emmotoka ozze kutta Brotheroni abaji blocking ngo bamanyi nga tobamanyi oliko muvubuka ayitibwa Simon Peter Talemwa omulala ayitibwa Timothy omulala ayitibwa omwami omulala ayitibwa Bitera Julius omulala ayitibwa Koinange Peter n'abalala bangi aba blocking emmotoka yange tuwulidde n'omulala ayitibwa George ndozo muvubuka n'abalala kitimu kinene nti vaayo kiwulidde olwo kyaki twagivaako tulina ekyaki endala gye twalagako eya Reverend gye tusabira naye nga alina okweraliikirira Reverend oliwe twamunyumiza nga ku mbeera kubanga Reverend yatubuuza mu kanisa gye twagendamu yali wankulukuku eyo Reverend n'abuuza nga nti naye baanammwe lwaki muvudde mu kkanisa ennene erimu abantu abasukka 1000 ate mujje mu kkanisa erimu abantu abali mu 100 lwaki tugamba omusajja bino na bino abaana abawala abakulusanya ettaka lyaffe yalibba omusajja naliko okubuulira nti nagamba bano obubi buli mu kyaki omutawana ne gukola ki ne gusibuka awo bwe nzikirizaayo emmotoka mba nkyusa emmotoka nga bwe nkunnyonnyodde ne bambulookinga kwebyo ebigambo alabika yabiwulira byamugwa mu matu ozze kutta Brotheroni naye teyagitwala ng'ekikulu ye yateekawo musango bomu asidi ono muyeekera emisango ne baginzigulako nga bagigulako gwe goyina bomu goyina omuyeekera goyina asidi exactly waliwo biyina byo sina kye nalina kuba poliisi olutalo lwali lw'amaanyi bampamba banteeka mu kkanisa yabwe nzijjayo essimu yange nsindikira omu ku muwala message ali awo yali administrator w'ekyaki eri bali ku kyaki nga balinawo programu awo sawa zaalinga 3 nyaawo
tulidde nzibasindikira ez'okumaja naye nge wa muzeyi yankubira essimu saa 10 ne mu kitundu naye ngenda kunnya kati naba ne kunnya mbambalekawo wali eri ku kyaji we nali ku kyachi ntuukayo eri ku kyachi mu Makindi waffe wenzaalibwa emmotoka bagiblokinga leta bomu leta acid bakubidde poliisi ne mu mmotoka bwogwo nzize kutta pasta nzize ne acid nzize ne bomu kyachi nzize kutta abantu bali mu kyachi mwalimu abantu nge100 naye omuntu azzo balwanyisa ali muntu ki bwomu bwati nyingi dawo banziza abantu lugunyiza nnyo bantu lugunya nnyo bankuba abantu sako ebintu bingi nnyo bisago bingi nnyo mu ndeeyo naye bannange we bategeera ekyo ngeri gye bali bamanyi nti brother Roni ayagala kubba ttaka bositoli bali bagimanye baddukira ku poliisi Katwe bwe baddukira ku poliisi Katwe bajja na 99 ne bakulembera kiwulidde tutwali kanisa weeri kuba poliisi yali temanyi kanisa weeri we batuuse kanisa weeri ne bagiraba ne bagamba omuntu bwati ne bwati aluwa nabo nga bazze kuyingiza musango ku poliisi era Katwe nti omuntu bwati azze kutta bomu bansanga bansokola mu kyachi eyo mu office bwabwe mwe bali bantadde mwe bampambidde ne bandeeta ne poliisi amasasi ne gavuga nnyo okunzijja ya olwali lutalo ng'ekibinja kinene nnyo kirwanagana tajjagenda balwanagana na poliisi n'enfulumayo poliisi ne basinza amaanyi ng'emaze ofayalinga awo nenteka ku motoka waggulu abaali bandeese omwami yali ayitibwa abaali bankimi omwami yali ayitibwa Ntambi Moses bambirawo kateba muttawo neggomba baali menya wano eriya waneno engineer bamukuba eggomba lya wano lyayawukana neno netugezaako okufollowinga files ezo P3 amabaluwa g'amalwaliro ga poliisi bagasokoleramu ku poliisi y'e Katwe busungu bw'omuyinako obwo okuba muno yakutuusako ebyo byonna yatuusako obulabe ate n'ekirala nengenda paka Luzira nimalayo nagenda paka Luzira nga banziguddeko omusango naye mu makooti nemala mu kooti emyaka 3 miramba mpoza babagamba mulete bomu tubasaba balamu baloya bange bagamba mulete bomu mulete acid poliisi yajjayo emmotoka gye nali nvuga teyagina kye jagijjamu yadde akasaale yadde jambiya yadde jiko yadde foko tena kye jagisangamu emmotoka waddamu n'ogifuna poliisi ku lunaku olwo lwennyini yampa emmotoka yange yajinziriza teyena kiyasangamu yagamba zino zirayika ntalo waliwo foundation y'ekino ekintu kati ogenze Luzira atulaba omenya tubiseko mu speed engeri tugenda kwanga bana atulaba student tukyagifollowing tugenda kwa tubayita omuntu omu paka tunatuka ku story ya ekinusi channel kyene embozi kati Luzira ogenzeyo mazeyo banga era ovaayo otya Luzira nagendayo namalayo omwezi mulamba nendyoka nvaayo nebenneyoka nvaayo ku bail ku court bail nentandika okuwoza nga nva ebweru okuwoza kwali kw'amaanyi naye ne bail yali ennyimiddwa ng'ebibaluwa bingi nnyo affidavit zijja tebamukkiriza kufuluma bweru tebamukkiriza fuluma bweru wabulabe nnyo eri eggwanga wamulabe nnyo muyeekera mutujju alina bomu alina acid ebintu ng'ebibaluwa bijja mu kooti ebyo affidavit abasirikale ebimu ku ebipapula ezo ezimu ku zo ziri awo mu mmotoka awo munda Katolo ovuddeyo ku court bail bakubairinze out otandise okubanga oddayo otandika okubanga owoze waka Katolo yo family yo yeri mu mbeera ki yafuna okutiisibwa oba yasigalayo ng'erwana kweralikirira kwali kw'amaanyi nnyo era okutya kwali kungi nnyo eri family kubanga ne mu poliisi mwennyini mwavangamu abantu ne balumba family ba DPC baali bamuyita Kaheebwa n'alumba family aga lwaki temuwaayo ettaka mwalisangawo sange tegedde ttaka lya Katonda muve ku yagirumba ensambya mu bakadde bange abamu abali eyo mute ettaka kiwulidde ne wabaawo OCCID oyo yatutulugunya nnyo nga buli kaseera so yalingaze affidavit ne IO yayitibwanga Onene David ku poliisi y'e Katwe ne wabaawo oyo bamuyitanga OCCID ayebale be baso yalinganga ebiwandiiko ebyo batujju batezi ba bomu baagala kwokya chaachi naye nga omusango ne batugulako n'omusango omulalo gw'okwokya chaachi twagala kuttaka bugundi pastor twagala kwokya chaachi mwaka kaseera papa we yajjiramu ne Uganda 2015 era ne batuteekako omusango twagala kutta papa kitegede tuli muli bameka olonga muli bameka whoever could come out nga adze okufollowinga ku Simon kye kimutuuseeko you among others era Luzira nayingirayo n'abawera Luzira twayingira ndoza abavubuka basatu abalala tiimu yali bannange batandika kuliira ku nsiko others bulya nti gwe oli munnange oyogeddeko ovuddeyo n'oyogera kiki lwaki pastor akola ekintu ekyo yomanga others hunted kati omuvuddeyo Luzira mukomyewo ku ground kyekyaddaka twagala tuddukemu ku speed natandika okuwoza makooti naye ate era mu kuwoza makooti nawambibwako baveterani b'amagye
baveterani bamagye bajja ku kooti kiwulidde nga nfuluma mu kooti nabo nga babatumya mwami okuzijja kwelako omwami erinnya ayitibwa Migadde banamuwulyako ku musango gwa Kaweesi abatta Kaweesi n'ayitibwa Minaana kiwulidde naye yayiti yattibwa namuwulyako ku musango gwa Kaweesi afande Kaweesi ono yafa kiwulidde be basajja oba ofuluma kooti bw'otusokonyize mu science aba ofuluma kooti ne bakwata mba nfuluma kooti nga abasajja twali tetunnaba na kugituuka gifuluma naye nga tukyali awo tugenda kuyingira ssaawa 3 ne tutandika okulaba embeera nga eringa etali ya bulijjo abasajja balina nga bajja nga ndaba bakyusa engoye bambala engoye z'amagye balina yunifoomu by'amagye balikyusiza mu kinaabiro nga tuyimiridde wabweru wa kooti bwe tutyo tulinze tukuyingira kooti abasajja abo bayiwe bako ng'agula airtime ebweru omuntu yali amuguza airtime n'amulabula n'agamba baana mmwe mbamanyi naye waliwo ekigenda maaso kitali kituufu temuva munda omwo omukyalo yali ku kooti awo ne tutakitwala nga kikulu naye abasajja kati omu ku kuffe gwe baali basibye ng'amanyi abasajja abo yali ayitibwa Reverend Tone ng'amanyi baveteraani abo yaliko nabo mu magye n'agamba abantu bano ngamba manyi ki ekigenda mu maaso era twali tufuluma bwe tuti kooti n'abamuyita baali bamuyita ye nga bamuyitanga Mando mwaka akaseera we babeereranga in fact Mando yakolako ne Kano Erika Yanja mu byawo Wembole musajja ali awo ndoza yafuna n'obuzibu mu maaso ali awo naye nga mwaka akaseera ye nannyini kanisa gye twali tugenzemu yali atandika okubuulira enjiri yafuuka musumba kati mufuluma kooti babakwata batugamba nti gwe sala yingira mu mmotoka eri totunula mabega tobaako kyoyogera kitya na kitya yingira mu mmotoka eri okutya kwali kungi nnyo basajja bambadde ebyambalo by'amagye kiwulidde emundu tetwasooka ziraba naye kubanga jjukira baali munda mu kooti mu katimba naye ebyambalo oli byayambadde kitegedde bikulaga nti waliwo embeera kyaba ne bagamba nti Simon batulagidde tumukube ecupa ku mutwe tumuteeke mu septic tanka nabalikodinga no balikodinga ne recording nzirina kino kyenjogerako nkubulira mazima olongani ola abalagidde bagamba bonga bo bigambo bye bayogera nti brother loan atusasudde senti Simon va ku musumba kiwulidde kwaliko n'omulala mwaka akaseera ayitibwa Bitera Julius yoyo yali administrator wa brother loan omwami Bitera Julius tumuwulira amanyi yatuteekako mangi nnyo tumuwulira muganda wa bya mwami akulira amakomera yani byabashaija muganda we Bitera Julius era yangambanga nnyo ku kooti nti I have an upper hand tonsobola tojja kusobola Simon naye era nzikiriza Katonda nti ndi olwa kisa kya Katonda kuba nandi badde mufu nawambibwa ogwo mulundi wambiddwa sawa zino bizeemu toweraliikiridde obulamu bwo obuleseewo abaana bo bafamire bo baleseewo saa zino kwa era kutuukako oliro tosubira mu biyinza okuddamu ne bikutuukako mukana akaseera kati naguba bakiyisenga okuguma naguba kubanga ebisinga obungi byantukikako byantusibwako gwe tegwali mulundi gumu olulala era tuba tufuluma kooti mu mwezi ogw'ekkumi mwaka gwa 2016 nfuluma kooti era abasajja musisinkana kwaliko Babitera Julius n'abasajja abalala bennalaba ku feesi kwaliko bakwinange bani bali mu mmotoka eyo yali zino emmotoka Mitsubishi GDI kiwulidde ne bafubutuka mu mmotoka kiwulidde era ne bansalako bubi nnyo nva mu kooti kuwoza bandetedde references ezimu zezo emisango gye gimu kunkwata ne mbabuuza kyekigenda olutalo lwali lw'amaanyi awo betakuluzaako bannange ne bagenda enduulu neevugaawo okusansabaga ne kuba kungi nnyo okwetooloola awo abamu ne babula ne bafuna we bayita ne babula emmotoka ze baalimu ne bazikoleza speed olutalo lwali lw'amaanyi nnyo ku kooti kiwulidde era nga bazze kumpamba naye ng'ate abantu bendi nabo enfulumye nabo baali 3 abalala ate nga tebabeeta oli yandyebuuza weekubirako omulanga ewantu wonna bino nga bikutuuseeko ngezezaako okwekubirako omulanga poliisi y'e Kato teyanyamba era ne PF3 abantu banga baatulugunyizibwa abaakubwa ebbaluwa z'abapoliisi ez'abasawo bazibbamu bazibuza abaakolanga ku misango egyo ku fayiro kiwulidde fayiro ezisinga tezazimbibwanga ng'okutya kungi oggulawo omusango ne bagamba nti olina kyonoonya omusango n'ogulekaawo n'oguta kiwuddoga kati ate obulamu mbuleke twasigaza kusaba ssaala ya Katonda kitaffe ali mu ggulu ate olwo famire yo yina yeekubirako omulanga ng'eraba omu ku baana baabwe atulugunyizibwa mu kintu kyo mu nsonga yonana oba kubanga abantu batoto okulya muno bava ku bitebe by'abakuumaddembe nga CID kirekanga kye twawulirako nga mwekubirako omulanga mu bifo ebyo okwekubira omulanga neekubiddeyo omulanga naye nga siyambiddwa poliisi y'e Kato teyanyamba nagyekubiramu omulanga kooti y'e Makindye teyanyamba okujjako okuntulugunya n'ebbanga lye bamaza mu kooti myaka 3 nga mpoza
siti bye bansaba sibirina naye nga bambeeza mu kkooti omwo. Mu ekyo sikomye ku ekyo 2018 nzigudde ntandise okufollowing up fayiro zange ngenze ku CID headquarters ntaddeyo emisango mbagaye bannange natulugunyizibwa twatulugunyizibwa ttiimu yali bweti batutekako emisango egy'obutujju egy'obuyeekera bomu basi batemu gyonna naye tetwayambibwa fayiro ne CID headquarters nezituulira kiwulidde abaali bakola ku fayiro abasirikale ne bazituulira okumala emyaka 2. Amanya gano goyogedde CID headquarters tebabayita basamoninga CID headquarters abaami abo kwaliko abayitibwa ba Jacob Basembera Amayo bonna bali ku CID headquarters office ya Mande ya Homicide be bali bakwasaganya fayiro ezo naye nga fayiro etudde for all that time era fayiro golokose bugolokose kati DC around 2020 nesamanya nsonga lwaki nga buli we tulaga office gye tugendamu fayiro zibula fayiro teziddamu kubaaya active. Olowooza bino na fayiro okubula na biki bino olowooza brother Ronnie abinamu omukono? Brother Ronnie akirinamu omukono kubanga buli we twagendanga abantu be tubasinkana mu nkuubo. Tubasinkana mu nkuubo babeera omwo abantu be office gy'ogendamu enkyawo basinkanamu bwe bamusamoninga brother Ronnie teyalinyanga ku poliisi abakulu nga bakuba amasimu mulimu abakubi abakulu bakubanga amasimu mulimu katinga oyo CID ayebale ali ku essaawa eno ali mpulira ali ku SIU kireka be bakuba amasimu egundi oyo amasimu gava mu office ez'enjawulo kiwulidde bawomanya bakuba amasimu abasajja yetuulira kino brother Ronnie mumwagaza kingeri gyali nti musajja walinnya bo bakimanyi nti tulwanira ki oba bantu oba tulina kye tumunoonyaako. Ebizimbe bye bigambo kwa muno yazimba ku ttaka lya Maine lisangibwa eri amuswanga lye Makinde bikyaliko ebizimbe ko ebiri sebo biri mu kyaki oba yateka mu business biri mu kyaki era kyaki ekyaliwo akyagitambulizaawo eri kyemmanyi nti ku luguudo lw'eri olw'Entebbe yasaye enkuŋŋaana ennene gye zisinga okutambulira naye wano buli lwa Sunday buli lwakuna programu ze weeziri TV station eri awo radio station eri awo ye headquarter emirimu gye gikyatambulirawo paka sawa ya kakati guno mwaka 2020 kati guno mwaka 2020 muzikusiza fayiro brother Ronnie ye mwamu approachinzeko brother Ronnie twamu approachinze fayiro zinyingi eziri ku poliisi okwo tugenzeko mu bitongole bingi ebyenjawulo ngenzeko mu office ya mukyala Canon Nakalema nenteekayo omulanga gwange afuba okulaba nti anyamba weewaawo atuyambye naye mbadde nsaba asitukiremu muzina ensonga yeyongera okulabika nti atuyamba oba nti tutuuka tufuna obuwanguzi n'obwenkanya era nga ndina mu kusaba n'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni naye ayingire mu nsonga zino DPP naye ayingire mu nsonga zino eno basobole okututawuluza ku mutujju kuba atuli bubi obulamu bwaffe tutiisibwa tukubibwa amasimu g'enjawulo batutiisatiisa muve ku brother Ronnie nti musajja wa Katonda naye nze sikyamulaba nga musajja wa Katonda mulaba nga omubbi omufere. Ebyo bigambo by'owulidde bya mukulu Simon nyenjaga otune mu kamera awo obeeko ebigambo by'oweereza brother Ronnie kwa program manager n'abagoberezi be ne government nga twagala okuba nga tuwumbawumba emboozi eno olunaku olwaleero nga tunagenda wa chairman na wa taata mu kyalo gye tugenda okugenda mbadde nsaba owumbewumbe mu bigambo nga 3 njagala obubaka eri bannayuganda abakulaba obakubira omulanga eri ebitongole ebisobola okuyamba n'eri omusumba brother Ronnie yamanyirwa nga brother Ronnie Makabayi nobeeko obubaka bw'omusindikira osanga aneekuba mu mutima n'abeera nga ate asobola okuba nga ajja ne mwogera. Nsookera ddala okwebaza office ya DPP yavaayo newandiikira CID headquarters newandiikira KMP CPS newandiikira CPS police station okulabika nti banoonyereza ku fayiro ezo era fayiro ezo zabike nti zizuukusibwa. Nebaza office ya mukyala Nakalema okulabika nti efuddeyo okufollowinga fayiro zaffe n'ebikolobero ebize bitutuusibwako okulabika nti etuyamba okufuna obwenkanya. Kale nno n'olw'ensonga eyo ekisinze okumalamu amaanyi mu kino nga wensiibula oba wensindika obubaka buneeno be bantu baneeno nti baweebwa ebbaluwa basamoningibwa CID headquarters naye ne batavaayo kulabika nti abamu ku bo bakwatibwa 2 ku bo naye tebaddangamu kukola ki kujja ku reportinga kuba mpulira nti bali ku police
police bond naye tebalipotinga n'ekirala nti n'abalala bennyini abenyigirwa mu bikolwa nga bineeno ebyokubba okukola fojale okututulugunya okukola ki tebalabikanga era kyenasembayo okumanyako gye buvuddeko awo emabega kukisinga 2 nti babasamoninga abamu nga brother Ronnie baloya be bakuba amasimu ne brother Ronnie mwene nga bagamba temututiisa mutujwetekako emisango so ebintu bifaananako bwe bityo. Ekyokubiri nti nabagambyeko nti nawandiikirako omukyala DPP office ye so nerabika nti eyita fayiro ezo eberagira police okulabika nti ezokusa fayiro ezo era eziteeka efuba okulaba nti tufuna obwenkanya office eyo. Nempandiikirako omukyala speaker Rebecca Kadaga office ye naye sinafuna response kuva mu office eyo. Mpandiikirako PSU eyingire kwasaganya ensonga z'abasirikale abatutulugunya abasirikale abatumala abasirikale abali mu nsonga zineeno mulimu n'abamagye bemmanya amanya gaabo nabo bali mu nsonga zineeno bakiri mabega be bali mu kifiweringa era be bali mu kuwa brother Ronnie amaanyi okulabika nti abba ebintu by'abantu okulabika nti awamba ebintu by'abantu atulugunya abantu. Essebo kino byebimu ku byapa ebyewafaawo wansi awo ettaka brother Ronnie kwakoze eki kwatudde. Zino z'endagaano ez'obupangisa zetulaga ezasookera ddala zetwamupangisa mu 2006 ez'emyaka 3 yene endagaano emu enkulu eriwo kuzo. Akafo ketwavaayo nga famire nga tukkiriziganyiza nti omwami ono mubuulizi wanjiri mulungi tumuguze ebbali wali eri waabateeka ekkanisa ye nako yene endagaano gy'olaba wane eri fuuti 240 ku 83 zino sente yazisasula tetusobola mwogerera bubi yazisasula n'azimalayo naye akafo kano nekyapa kyako tukirina ye nga ye mbigambo byatera nnyo okwogera nti twamumma ekyapa kineeno bakisasula abantu 2 ye ne chairman Gabula of which twabawandiikira ebbanga ddene nnyo bajje bakikime baagaana naye ekyapa kineeno obutakikimako yensonga kyapa kyali mu kukozesa okubuzaabuza tebampa kyapa kyange abantu nagulawo wonna kiwulira kwegamba yakifuula kyakulwanyisa. Singa brother Ronnie avayo nayagala okujja muteese muge ensonga zino muzimalirize mu abafamile muli willing okuteesa naye mukimalirize. Wetutuuse ebitutuuseeko ebikolobero ebitutuuseeko okutulugunyizibwa ebibi byonna okunyigirizibwa okubbibwa okusibwa mu makomera tetukyasobola kuteesa na brother Ronnie okujjako kye tuyinza okukola nti atuviire ku ttaka lyaffe kyekigambo kye tulina asigazeeko we twamuguza wali eri tetutamuguza aliveeko mirembe politisi ziri nnya ze yabba ze yakyupulirako ebiwandiiko ze twagala aziveeko adde wali eri atuviire ku oba sina kindi atuviire in fact agende. Kale kuba omulanga gwo ogusembayo nkuba omulanga eri president w'eggwanga okuyingira mu nsonga zineeno nti ababbi abafere bakozesa president's office bakozesa state house okulabika nti batuukiriza ebigendererwa byabo bakozesa ebitongole ebyenjawulo bakozesa poliisi abapoliisi mbamanyi bakozesa abamagye bajjeno mbamanyi abali emabega wa kino era buli twanoonyanga obwenkanya ng'amasimu bajjeno be bagakuba okulabika nti nabo balwanirira brother Ronnie tunoonya bwenkanya nabo bamulwanirira okulabika nti atubba bamulwanirira okulabika nti ebikolwa byo bigendererwa bituukirira. So nkubira president omulanga ayingire mu nsonga zineeno aveeyo kiwulire mukana akaseera weva match ali busy anoonya kalulu naye aveeyo zino ensonga zirudde zitutte emyaka n'emyaka kiwulire brother Ronnie ettaka yalibba okuva 2008 paka kati essaawa eno tekitandise kati naye tetufunanga bwenkanya twagezaako mu bifo bingi ebyenjawulo brother Ronnie tasamoningibwa bwasamoningibwa tajja talabika. So tusaba president aveeyo office y'omukyala Nakalema ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo okukwata abali b'enguzi okukwata abakola obukumpanya netugisaba yeyongeremu amaanyi ku kyetuyambyeko yeyongeremu amaanyi omukulu ono brother Ronnie omubbi w'ettaka omuyaaye pastor omufere emusamoninge ajje abeeko byayogera eri eggwanga ku ttaka lyaffe. Kale tweyanzege Agnes ngalo kyetulese ekyo kyandyagadde abantu bano abasinga bazze nga akozesa ebicupuli bazze nga akozesa okuwandiika endagaano ezitategeerekeka bazze nga bakozesa abantu abo mbalina amannya gaabo ngalina n'abantu bano mbasisinkana era ngenda kweyongera okulabika bwagaana okuvaayo ngenda bantu bano nkyabaleeta
nkyabaleeta bonna bantu bangi nnyo abatuusiddwako ebikolobero tiimu y'amaanyi nnyo ngenda gireeta ate kati yalufudde olutalo bayokya ekkanisa bakola bwe bati ne bwe bati yamala okubba ettaka n'akimanya nti omugwa tugumutadde mu bulago tumusika atuwa ettaka lyaffe kati akikozesa ng'ekyokulwanyisa baagala kunzita bampalana nze siri musumba sirina kkanisa kiwulidde nti nnoonya abantu kiwulidde wabula nwanirira byabugagga nwanirira famire yaffe kiwulidde nwanirira bwenkanya kyekyo kyennoonya kale tweyanzege oyabadde Simon in case nga bimanyi muno fano story tuzigoberera mpaka zibazigwa tujja kwatongera baiti abantu abenjawulo nogezako okulaba muno tukubira ku brother Ronnie ne baloya be tulabe side ateriyo egamba ki kwa tulina okubeera nga twekubidde side emusonga emulabye obujulizi bwe ntujja kwatulizako ne side wana watu waliyo kivudde tujja baiti abantu bano abenjawulo ate obigoberera mpaka tunalaba muno family eno efuna obwenkanya nga bwe bakola ki nga bwe babwetaaga amanya ndowooza wa Peter King Smith wano nyinyi ku BTM TV ne ku Celeb Jazz nkola n'omukulu amanyiddwa nga Olenski yabeera ku kamera kubanga akwata ebifaananyi ebirungi nga bino okuva mu field ne stories tuba tubatuusako kambazeeyo mu studio musiibe bulungi.